bagendako kusalawo. Ng'ebula olunaku lumu okubala abantu kukomekkerezebwe, ekitongole ekivunaanyizibwa ku mulimu guno kikyagenda mu maaso n'okubala abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu disitulikiti y'e Wakiso ababala abantu bakeddewo Katikkiro Charles Peter Mayiga era ng'eno bakulunguddeyo essaawa ezisoba mu 3. Katikkiro asabye abantu mu ggwanga okukkiriza babalibwe kubanga olwo gavumenti weegenda okusobola okubateekerateekera. Kye tusaba gavumenti ng'emaze okufuna ebibalo bino oluvannyuma lw'okutubala n'okutubuuza ebibuuzo eby'enjawulo ebifa ku mbeera mwe tubeera, efube okututeekerateekera. Omugaso gwa gavumenti ogusinga obukulu kutuusa buweereza ku bantu, ate obuweereza obwogerwako buli ku bintu nga bino ebikulu eby'obulamu, ebyenjigiriza, okutondawo emirimu egisobola okukolebwa naddala abavubuka, enguudo, amazzi, amasannyalaze. Ebyo byebikulu bwe twogera ku buweereza obugisuubirwamu gavumenti. Nkakasa nti oluvannyuma lw'okutubala gavumenti ejja kumanya abantu abalina amasannyalaze agano agawaya benkana ki. Ensi tesobola kukula okujjako nga amasannyalaze gano agawaya gatuuse mu buli kyalo. Kaakati mu mawanga mangi agali ebuvanjuba bwa Afrika nga Tanzania amasannyalaze gaabuna mu buli kyalo. Ono ategeezezza nga weekiri ekikulu ababala abantu okukozesa olulimi olutegeerekeka. Kubanga era pambuuza tugambe olina essimu seereza, nimbagambe essimu seereza njirina, kubanga essimu seereza kati eyitako omutimbagano. Ate ensinga bwetambula kaakati kyandibadde kirungi buli munnansi osusse emyaka 18 ng'alina omutimbagano, naye omutimbagano gujjira ku ssimu seereza. Kati ekibuuzo ekyo si kyakwejalabya oba si kyewakagala kumanya nti nno olina essimu seereza bano bakifeesi bajje bagikubbeko. Kya mugaso kubanga omutimbagano kakati gwe guleeta ebyenkulaakulana. Buli muntu yandibadde n'essimu seereza, era twogera nnyo enkozesa y'emitimbagano n'amasimu gano. Okubala abantu kwakomekkereza ng'ennaku z'omwezi 19 kyokka bangi tebannaba kubalibwa. Nabakoza Zaitun ku Rabeg TV.